Namanyi nti n'omuntu asobola tusanga wano eno nalowooza nti gwe muto ddala omutoyiza nakirowoozaako yadde ndi kusinga obukulu wagenda n'ogejja wena n'obeera nga ki naye nawe obuzibu wayimpa wala nnyo naye kumuyimbu abantu ekintu kyakutte wali nze jjo nasanze mukulu w'ennule ng'asuubiza mukyala we omunkudu kinentya abantu bonna balowooza omunkudu kijje ntulumunyi abantu be buli muntu ayagala asuubiza muno omunkudu ki abantu buli agire omuntu oba oli amusudde mukwana nga nja kuwa omunkudu ate obukazi bukkiriza kasooka gamba ngenda kuwa omunkudu ki njagala ntwaniko tambuza ekigambo munkudu ki kitambule tukitambuze wanonaona nga oli bwaloza ku munkudu ki acyamuka nolidde kyatambudde nasanze manager nga typinga ku computer ono mugundi Pavin mwana boss Pavin nga typinga mu computer anoonya omunkudu ki bagumulage kulira nebinga tabulaba batwekwateko tubawo omunkudu ki nze kyenkola senga kata kyengenda okumuteeka mu senga buli lunaku njagala Rolex bw'aba yagala omunkudu ki buli lunaku ngangula Rolex buli lunaku ate njagala kyakwagalamu senga oyo ngeri gyagala ebintu by'omukwano ajja kugula nange newankubadde ekineesi wakwagala kasenga nako kasuka olutini naye mu buntu bwo obwo muntu wakubadda nkumanyi buntu bwo tulumunyi ng'obitaddemu ebyaddala buntu wakubadda naye nina ekintu kyenjagala onyambeko ejjo nagenze ne bosi twali tugenze nno nagundi buno obusaawa obusaawa bunene bwetuge osaayisa mugundi kati twali tukalina ngamba ayambalako bulungi togenda kunswaza nenyambala bulungi ntuuka kwa diweya wabadde waawo omwana w'omugagga omuwala nga bulungi omuwala gwe omwana nga mulungi nagambye mukama nsaasira nalimbye omuwala namugambye nzoba ntulumunyi nzobama nabadde awo neŋŋamba linnya ki osobola okugamba omuntu kati nga bw'oli mugamba akwagalirawo nonga nti gobama nzobama bosi yabadde andekedde ebisuubizo kagenze funa lanki kati nga ngambye erabiririzaawo kwadiwe yabagire obuntu kati nga nyina ekisuubizo nesigamye emmotoka bwenti obama kati Joani gyebaleko kale obulamu bugamba ki obulamu bulungi pozza obubo gye tuli wano mukolo gye tumalawo mu mazzi kitegeera kubanga badde njagala okumanya basaafisi provider baffe batuuseewa abagenda tusavinga ebintu ku mukolo gw'embaga kubanga olaba njagala nnyo omukolo guveeyo bulungi kwega kusobola okunywa okitegeera kati batuuseewa kyona ne enwe kankubuuze tunaalya mbaga buli kaseera n'okulembeza embaga siganye embaga tugenda gyogerako naye ng'essaawa zaazo zituuse naye kati tukyaliwo ffekka tuliwo babiri bwe tuti teri atuwulira bye twogera teri atulaba mufa kyokwogera ku ebyomukwano gwange naawe onyumiza mbaga ate enwe nzijukanye nnakubira essimu ng'eri ku call rating n'enkuba eya Teddy ng'eya Teddy eyitamu wali oyogera naani enwe olabika wayiga obwenzi kuba bw'oba toyogedde na Teddy oba olina kwogera nange kati kola wali oyogera nange Joani amazima amatuufu gwe nali njogera naye njogera ne maama mukyalo omanyi kyeyaŋŋamba agenda tusindikira mmere egenda okukola kutuyambako ku mbaga kitegeera enyo naganya ebintu by'embaga sikubuuziza mwali mwogera ku ki nkubuuzizza wali oyogera nani sikuganya nti gwe wali oyogera naye mwali mwogera ku ki nze tokulembeza mbaga ebyembaga tujja byogerako naye tukyaliwo ffekka yogera ku byange naawe Joani nkwagala
Nerinda embaga emala okuggwa kitegeera nze wendi enyo omuntu wanjagala ali afaanana nga ggwe ayagala omuntu afaanana nga ggwe oba nkwesiba kungana kyo nkimanyi nedda John omanyi tuli mukazi mulungi ndaba kakkala gwe lindako embaga egugenda kulaba naye embaga ali olina gikubanzi John nkubuulire katulaba oli mukyala wange mukyala n'abato baziba kuba ye nesokugindeko oli bwe tuvuga oba gye tuvudde gwe netedi kati kirika kiggwe naye abeere mugumu nange kisobola okuvaayo kitekeera kijja kukagula mu kakao naye ngaoli otya nengiraawo nenzikama omwana omuwala najja batidde mu mmotoka awo nababadde balina bye baagala nga zikula kulaba atatawe bayadde nayanya byamutumye kati naye nalaba omwana w'omugagga awedde emirimu jukira nyina ekyevu kati omuntu nabo nga bagagga nnyo bo yeri ate tabyekozezza nganza jukira nange mukama wange yanguliddeyo akasaati awo yanguliddeyo akasaati twatusobolina nga togenda kunswaza nangulyayo akasaati awo nenkyusawo nenva mu bino nenyambala kakati Obama ate kati kankutte tabise kweta Obama nze Obama gwe nango yakakuntwaliramu kiki gwe kakati yakkiriza njagala onyambe omuwala yakkiriza njagadde olwomutuzizaako mu mmotoka olwo nga nsabirya kimu kama wange tava mu restaurant okulya natusanga mu mmotoka twagenze nga tugenze nno n'obusaawa bwetwaleese kerekola tutuddamu omukwano gututidde omwo naye nga ntunula amaaso bwenkanula mukama wange nsabatajja bakayita letisha kaina akanya akalungi mulimpwira nga nkalaba ne katuuka wano eno ne kandaba ne kakulekawo kinene bwotyo gwe ngakutwalawo noza nze netuma Trump naye yaŋŋambye agenda kujja kundaba munyonyodde byonna tulina woteeri tulina kinzi nze nkikwasaganya agenda kujja okulaba katoga kikola otya njagala onyambeko maboda tuludde nga nkuyamba ki nerajja kujja ngambe munange Obama wuuyo mbeera mukama waawo mukulengeze mu kikooti kyo mukama wange yangulidde empale n'essaati wefule muka nje okwambala kati mbeere mukamawo nga mmwe bakozi okalabako kiki maboda gwe ngoli bosi wange ntulumunyi buli kintu kibaako n'omuwendo tebijja bba byabwereere njafuna kyonna kyonankolera gwe zimaama otume sigwa okyunga oyina senga nze sirina nange nekasenga nako kasukka oyina senga wuyo agenda kugirya Rolex ngenda studia ayinza kumbuuza ye musajja muno wamma omusajja bw'abanga alidde Rolex kiba kitya mu mukwano mugabe omukwano gw'omusajja ng'alidde Rolex kuba mu kasoko ndiko kitegeeza essaawa yonna letishajja kati agenda kujja mbere mukama wamuwe bikibiki ebintu ebimu wano kitegeeza tulina obikweka babosi bonna tebamanya kapavini tekamanya kapavini kuba kapavini kalina muko olugezigezi si kangu omumwe kayimpawalira waliwo ne kano kaganda ke kakase naye kwe tekatera nnyo okujja akase tabeerawo essomero limukwata abeerawo bitundu na bitundu kafe bagera ne bagamba mbu bwotasoma obonaabona basaba mwesuuba basaba mwesuuba bajja ne bakola mwesuuba biki mwamaze mwenna okulongoosa wokawokawokawe muli waddugala muli mukama wangu mutambule mugende mulongoose kino kyonna mwekyagejjera ogubuto tekiina magezi yadde kugamba kali kaserupi kagende kalongoose ebyana byabaki bino maboda nabadde mmanyi sawa yonna ogenda kutuuka sokwendeko senga walagese rumu ategese rumu olaba obuzibu buli ku ntulumunyi
okimanyi bino tumuyang'ambi mbululumu zona bakasitoma bazimazeeyo sha lumu yabaddewo nenjitegeka omwana tanjagaliza oyo omwana tanjagaliza olaba naye lumu namba 3 yadde nga mwoyo eyo yennyini mwe nabadde nga nkulinze ntumunyi namugambye nti no kasenga kali senga ali mu lumu namba 3 naŋŋamba waliyo kawala kali awo kampi katono mbukana simanyi kalina obuviiri kabusibyeko saidi ndasinsibe naŋŋamba ye bannange senga yaŋŋambye nti nno mulumwo mumwali nga ntobaddemu bane ntumunyi mubi nnyo nabaddemu era nga mmanyi nkulu nga mmanyi saawa yonna nga ndi awo neetegese nzenna ntanjagaliza kantu konna naye kakati maze okukitegeera obuzibu buli kuggwe senga biziwa kati guli omuzimu gwa Rolex gutandise otulondoola omuzimu gwa Rolex eyo senga nagamba bulungi nnyo nze okubeera mu mukwano omulungi buli lunaku oba olina obbanguleyo ka Rolex lunaku nobbanguleyo ka Rolex kakati ndowooza kati gwe muzimu oguli mu kukulondoola ka Rolex kamu oba bubiri kamukamule bwoba ngaokola buli lunaku ekintu kyangu nnyo kale buli lunaku ngenda kugula ka Rolex kamu nga kammeka kabbiribbiri nesatu nsobola kisobola newekiba bubiri kakati awo senga tugenda kuddamu kunnimba buli oba nongo njagala nja kubeerawo bwonaba oyagala nja kubeerawo nesimu weeri kola kimu buli lunaku banga ompa Rolex buli kimu kyogamba kitambula bulungi ate maboda toddamu okunnimba kasona abanga ompa Rolex ja kuddamu kulimba olabanga ompa ka Rolex kasatu buli kimu kigamba kikiriya buli kimu nga kiri tayaali naye maboda wansuubiza omunkudu ki maboda olaba omunkudu kyogwo engeri gyekiri ekintu ekyenjawulo ekyebbeeyi tegunyuma nnyo okupakukira gunyuma ngaososi n'okukakkana n'okukakkana bulungi nnyo kitegeeza mbikwata empula bikwata empula omunkudu kigwa bbeeyi kyanjawulo nnyo kati nga kyazze waneeno oyinza olaba ekifo kyonna kyonna we kikyuka maboda gwekola kintu kimu Rolex Rolex kate kasita oyogera Rolex maboda wa buli kimu kasita oyogera Rolex nja kukagula